Enga wenjagala okutegeeza nti concert ya Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone yabadde successful. Yabadde successful nnyo nga gye nkomezza nti attendance tetugirabangako. Ya attendance yazze obuli omajja kubanga. Nawulidde abantu awo nga bagamba nti nga Winnie ajaawo mpola mpola. Yasinzeewo. Okay. Dr. Jose Chameleone yakubye ekintu. I would love to take this opportunity to pay credit eri afternoon. Abatese wamu ne big events omukyalo oyo bambi big mkyalo oyo omukyala Musoga naye ebintu byakola byamaanyi nnyo yatese ekintu kyabadde kirunyo bwe kityo abwe kyabadde olunaku olw'eggulo ekifaananyi ekyateereddwa ku screen awo ye Chameleone ng'akyali muto kyasinze okukolera Alani ekyasinze okunkolera byabadde ebintu bibiri abaana be nga bamwagaliza that was so emotional bamwagaliza then omuntu omulala eyasinze okunsanyusa Papa Misa Kisemakula. He pulled up a good performance. Papa yakoze bulungi nnyo bulungi ddala. Wizo Manizo. Yeah. I loved the confidence. Bana yakinkoledde bulungi nnyo. Ka Ataya kade kalungi nnyo. Palazzo, the Major Brothers. But now look at the stage. The stage was really beautiful. Yeah. All colors of Mukama wange Steve Jean. Yeah. Steve Jean, that's Phenon Records. Bakoze ekintu nga kirungi nnyo. Mudra mundabiddeko. Ani? Mudra Spider. Nga performinga. Tewamulabi. Saasobodde kubanga mulaba. Naye wamulabye? Nawuliddeko nti ya performance. Lwaki obuza Mudra kubona? Just twogera ku bantu ba performance, twogedde ku Papa, twogedde ku Palazzo. Oye namungi omuntu yabadde ayingira. Lwaki obuza Mudra of all people? Anti nkubu tuli ku program y'abavubuka. Fe wali wavuka nyinyi wetuteeka essira. So wamulabye otya? Kale ekintu kyatambudde bulungi naye nga njagala okutegeeza togenda maaso njagala okutegeeza Katsa ina post gye yakoze Katsa ina post gye yakoze nga mu post ye yagambye nti waliwo labels ezimu ezaaganye abayimbi abamwe okupostinga waliwo actually Katsa ya postinze n'agamba waliwo Katsi bwatu yagambye some record labels don't allow its artists to post about Jose Chameleone but I feel but if fool pretending to love this music industry you're just a user drainer cheat yes and I'm still mad okitegedde bulungi nnyo abangi nnyo ne babinterpretinga nga babizza ku Swangz Avenue babinterpretinze mbu buli obukubano bwe twabalabako nga but waliwo fani omu ya comment nze n'agamba ne Chameleone yabapostingako nanga I remember Chameleone posting Gundi Winnie Waji's Gundi so ye Katsa agamba nti lunaggwa olwa Swangz Avenue naye teyayogedde naye agamba lunaggwa ne mu comment section ku Gundi ya Galaxy yagenze n'apostinga n'agamba lunaggwa yagenze mu comment section yawo musajja nga munyiivu naye nze nkubuulira kyensiba ngamba wano abantu banaye mbabuulire abayimbi abo abali mu labels oba abali under labels ebiseera ebisinga balumya omutwe kyokka labels bwe ziba zitandika zibeegayirira tuyambe mutuyambe mukole bwe wabadde oli eyo nga nange mpita